Mukama Katonda omulungi nga tuyimiridde ku magulu gaffe nga twatula n'akamwa kaffe n'emitima gyaffe nga miggule tukugamba makya g'olwaleero nga tuli mu kkanisa mu lyajjeffe mu kyaki Komamboga Kyanja nti Mukama tukwagala, Mukama tukwagala, gwe yasooka okutwagala naffe Mukama tukwagala. Namukyala Sendawula bw'ayogedde n'akaaba n'amaziga ago ag'essanyu. Mukama naffe bwe tutyo, Mukama tukwagala, Mukama tukumatira, era Mukama tetwenyeenya, era Mukama n'akaseko Mukama naffe tukwagalira ddala ddala. Tetulina bakatonda balala bonna okujjako ggwe, gwe mulokozi, gwe ssanyu lyaffe, gwe ssuubi, gwe kwagala kwaffe, gwe lwazi kwe tuyimiridde, gwe leero n'enkya tokyukakyuka. Mukama tukwagala, era Mukama ng'ekkanisa twogera Mukama okugulawo emitima gyaffe gy'oli. Mukama weegulumise eri obulamu bwaffe, era Mukama tubatuma okwagala okwo Mukama kwatuwa kutubeerere ennaku zonna. Ate Mukama naffe tukwagale paka etutuuka mu ggulu, nga Ibulayimu bwe yakola, nga ne Dawudi bw'atyo bwe yakola, wadde nga yagwamu yamutawaanya, naye omusajja oyo yakwagala. Naffe Mukama ng'ekkanisa mu kakyole ketulimu olunaku olwaleero, mu nnaku ez'oluvannyuma tugenda kukwagala ennyo ekimmemmette. Mukama tukwebaza. Kakati Mukama nga tugenda mu kigambo kyo osanga n'ebintu 12-3 Mukama okwagala kwa Mukama kutubeere era kubeerere okutaliggwaawo. Bayibuli egamba nti Mukama bwe yagala ensi eno n'okwayo n'awaayo Omwana we Yesu Kristo, toyamukkiriza aleke okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Mukama tukwebaza, wasooka okutwagala Mukama, naye naffe Mukama tusazeewo naffe tukwagale mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe mwe tusabidde. Amiina. Kwera Yesu ngalo ez'amaanyi oyinza okutuulako mwe bali nnyo okwaya n'amaloboozi ago amaseeneekerevu, era ndowooza n'eggulu libadde liri nga lisanyukidde era bwe liti nnyo. Tokirowooza bannange,
wekibadde ndowooza. Kale twagala nate okuddamu okubaniriza Luganda, mwebale nnyo bannange okujja okusinza n'okusaba ne mutalemera mu bitanda byammwe, wadde nga bulangiti nnungi ate n'ezimu mpya nga ziwuuma n'omufalisono gwe guugwo okozi bagiyita volongoto waliwo erinnya libayita mazongoto. Mazima ddala nga bweweegolola Uncle Stephen toyagala kwekyusa naye n'ogamba nja kuva mu kitanda kino mu linnya erya Yesu. Aunt Pauline n'ogamba nja kuva mu buliri obwo. Mwebale nnyo bannange kujja mu kkanisa. Twagala okwaniriza nate abooluganda abakatwegattako muddemu tubamise emikono gyammwe waggulu tulabalabeko oba muyimire ku mawuli gammwe abakatwegattako abakalokoka oluganda ono abaddaza okutubuuza nyimuka ku magulugo twebale nnyo okujja tubaagala nnyo 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 twakuleko mu ngalo engalo ezibanaddakuzamu amaanyi mwebale nnyo nnyo tubaagala nnyo ankukola bangubeeko mu kafuba abasajja abo abasajja bamaanyi ddala abo n'abo abakyala. Mukama yeebazibwe. Tubaza Mukama nti nno eno wiiki ewedde wadde nga nange mbadde siriiwo nja kukwata mbadde siriiwo enjiri egenze mu maaso ye wiiki ebadde eyokusatu era wiiki eno eyokusatu abantu abawulidde enjiri kingamba abagiwulidde babadde 67 abagiwulidde enjiri. Kwabo abawulidde enjiri abagiwakanyiza nga bo bagamba weyongereyo babadde 67. Abazze ne bagamba nti aha nali mulokole n'engwa naye kati obulamu bwanjala kuza eri Mukama babadde 3. Naye kwabo 67 abakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe babadde abantu 17. Mukama waffe yeebazibwe. Twebazinya badde babulira enjiri. Uncle Paulo, Uncle Joseph. Mimire ku magulu tubebazi, tubebazi. Anti mukyala senda wala yimuka ku magulu ko. Abana baliwa. Aunt Rachel. Abana baliwa. Mukyala Tema. Mwebale nnyo twakwireko mugala abantu bano. Bayimiridde ne bagenda ne banoonya abantu okubabulira enjiri. Mukama bannange akibabalire okubulira enjiri. Okubulira enjiri mulamwa mukulu nnyo ddala era Mukama akitwala nga kyabuvunaanyizibwa. Bannange tugende mu maaso. Kati wiiki eno eyise nange mbadde siriiwo kakati oba kansooke nkyogere kuba kijja kuntwalira ate okuyingira mu samoni. Kansooke njogere ne kino kiyiseewo nti tuli luddawa mu kuzimba ekkanisa. Tukwiye okubeera ku kifugi wano twalagenda kuyingira mu kkanisa yaffe. Kakati we tutuuse weekend wadde nga mbadde siriiwo ba architects mu Luganda babayita bata ba architects abakubi ba plan noza kyekyo bannange kati bakuba ekizimbe naye tebakomaawo bakuba ne design eyandibadde ey'oluggi. Kati mulaba enzigi zino era bye bakola design ezo. Kakati abasajja abo nabo abakyala bazzemu ne bakuba design ey'enzigi zigenda okufaanana ez'ekkanisa yaffe bibadde mu wiiki eno. Kakati bwe bamaze okuzikola omwami eyawangudde tenda bagitota mu Luganda mu nsasi abakozi abagenda okukola enzigi enzigi n'amadirisa ne bakola sampo bwegenda okulabika. Kati sampo ey'eddirisa ne sampo ey'oluggi bagireese era byonna biri wano era bonna bogenza okweyamba mu kabuyonjo mujja kubiraba. Sampo ekyakozesezza ekyabadde bwe kiti nti tugirabe bwe tugenda kukitwongerako oba kyetuggyamu tukibagambe abakoze. Kakati tulindiridde bannange oluli wano mutwe idea zammwe
mulaba mutya sample yeyiyo babiki kala ke kako twalikuza kala ki nebigendera bwe bityo bwe mulaba kati mumaze nga tukkanyiza tuno kyekyo eno wiiki eno twagala mu kukkiriza okungi nsagala batakkiriza tongoberera njala bakkiriza bokka baliwa kaddeyo ku mikono gyange abakkiriza baliwa abalala bakyebuusabuusa kale kati abakkiriza twagala wiiki eno tutandika okukola enzigi batandika okukola enzigi tubagamba akola enzigi wekola enzigi noffe tunonye ssente bana temundekaayo temundekaayo njala tugende ffenna wamu buli luggi 75,000 n'eddirisa bina biri omu twabibalidde bwe bityo 7 mmeka naye nga liba ddirisa nga liwedde ne giraasi yaayo naye nga giraasi nungi ijja kubanga efaanamu kano katono bwe katyo twagala bintu nga birungi bya Mukama kati eno wiiki eno twagala kutandika ekitukozesa ekyo bwe tumala okuteekamu enzigi ezo ne baziteekamu abazimbi abawanga tojja kubeera mu giraasi kubanga giraasi ijja kunooneka tino balina okuba pulasita bwe tumala oziteekamu tukube pulasita ekkanisa yonna munda n'ebweru bwe tumala ekyo tukole wansi twala kuteekawo katerazo akalungi kekabeera wansi banange kino kisoboka okukolebwa mu wiikisi ntono nnyo senga tuba tulina okukkiriza oba munzikiririzaamu simanyi munzikiririzaamu bannange kale kanzikirize kakati njala kyerekerawo naye nga bwe tulyawo kati yesite gye tuliko bannange abakola okwewaayo abakola commitments obweyamo banne sente muzireete oba tuzireese mujja tulemeza okuyingira ekkanisa tusigale ku lubalaza enkuba yina etandisa okutonnya matumunaba kugikoowa tola kuva kuno nga tugende mu kkanisa yaffe ennungi kale kino tukala kirekereraawo Mukama yeebazibwe banne ngamba nti mbadde siriiwo eno wiiki ewedde kubanga twe tuli mu lukuŋŋaana lutwandiisinga olukuŋŋaanya amawanga ag'abaddugavu okusaba ku lukalu olw'abaddugavu wali kigambo kibuzibwa mu Luganda tabamiruka olukuŋŋaana tabamiruka luba lwa buli mwaka lukuŋŋaana naye olukuŋŋaana luno lukuŋŋaanya amawanga gonna agali ku lukalu lw'abaddugavu gali amawanga ameka ani agamanyi ani agamanyi teri Thomas gali amawanga ameka geography mwerabidde gali atano mwana gali atano mwana naye of course agamu kwago galimu gano tulabanga ag'Abawarabu Egypt, Morocco, Mauritania, Tunisia n'amalala naye nga nago baki baddugavu naye tubaza Mukama nti no mulukuŋŋaana luno amawanga 17 gegasse wamu 17 olwo nno ndoka tukoola Mukama ku lw'ensonga eziri ku lukalu lw'abaddugavu bwe muli obubbi obulyake obwenzi amalala okusamira okunoonya emizimu n'emisamba byonna ebyo netusabira Mukama atuviireyo era Mukama tumwebaza nti olukuŋŋaana olwo lwabadde lw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira era nga ekyo ekyoto kutwabadde nga kyokyana muliro twebaza Mukama nti nno Mukama yatwadde obuwanguzi obadde bunene nnyo mu nsi ey'omwoyo nga tukkiriza Mukama nti nno osanga tugenda kulaba ebiddako mu nsi ey'omubiri era no olukuŋŋaana lubeera buli mwaka lubeera mu ggwanga ddala olwo nagendako mu lukuŋŋaana lwe lumu mu 2016 lwali Ivory Coast mu West Africa kati ndowooza olugenda okuddako lwandibeera either Zambia or Malawi bwe lutyo ndowooza down south of Africa naye nga ekigenda mu ekyo kino Mukama ayisa abaddugavu tumunoonye Mukama atutaase amawanga mangi nnyo bwe nange batusosola ngaffe abaddugavu era bw'ogeze ku airports ezimu abaddugavu babawa ewaabwe ennyonyi zibazinnyira n'abazungu bakyerupe naye ewaabwe kubanga balowooza
tuli nkima tetulimu katutegeera gaba tuli bwe tutyo gaba twatwala serious naye Mukama agenda kuyimusa abaddugavu gamba nti amiina bwe tuli kaakati Mukama agenda kuyimusa abaddugavu ate Mukama mu nnaku z'oluvannyuma nga tanaba kudda wano wagenda okukomera lwaki abazungu bamwegaanye bali mu bisiyaga bali mu wolokoso naye gwe nange tuyimuke Mukama naffe atuviireyo mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe era mu lukuŋŋaana olwo obunabbi wabadde bunnyo nti Mukama agenda kuzza ensi y'abaddugavu kugizza ku mulembe Mukama yeebazibwe era wadde obunabbi bwavudde mu Isaaya 59 olunyiri olusookera ddala paka ku lusembayo ne Isaaya 6:1 yimuka oyake Mukama agamba abaddugavu timuka tukole ki tuwake kakati olukuŋŋaana olwo omutwe gw'olukuŋŋaana lwabadde nti okwaŋŋanga omuzimu ogw'obulimba ogutegeera n'okwaŋŋanga oba okumalamu amaanyi era awo ngenda kusimbawo essira ddene nnyo olunaku olwaleero ebimu ku byawandiikibwa bye twasomye mu lukuŋŋaana olwo yabadde Zabbuli eya 12 wamu ne Yokaana 8:42-5 nga tugamba nti no omuzimu guno gw'obulimba gukyase nnyo ku lukalu olw'abaddugavu nti obulimba bungi nnyo mu buli ngeri nnyingi osanga obulimba mu masomero osanga obulimba eri abafuzi osanga obulimba mu malwaliro osanga obulimba mu nnono ze tuvaamu ezaffe ez'abaddugavu oba ebika bye tuvaamu kati omwoyo w'obulimba oyo gwe twabaddeko nga tuwakana naye era nga tumulwanyisa kakati jalojjukire nti nno ffe ng'ekkanisa tubadde mu kaseera nga twaŋŋanga emizimu oba ab'amasaza b'enjawulo era sande yaggwa twalaba ku b'amasaza ab'okusiiba kw'Abayisiraamu naye olwaleero njala gatta bino ebintu bibiri mulundi gumu nti twagala okussa wansi si bannabbi rather emizimu gino egy'obulimba egiri mu Buyisiraamu bulimba ki obulimu kubanga tugenda ku bulimba ku lukola lw'abaddugavu naye nga ati n'Obuyisiraamu bulimu nabwo buki obulimba otwagala okusisira naku olwaleero era omutwe nguyise nti okusika oba okuteeka wansi emyoyo gy'obulimba egiva mu Busiraamu Mukama yeebazibwe kino lwaki tukyogera twagala Abasiraamu balokoke tetugamba nno tukulowota eri Abasiraamu ng'abantu naye emizimu egiri mabega waabwe egibatawaanya egyo tulabala okudiringa nagyo mu kiseera kino mu kigambo kya Katonda bw'otunuulira maapu ez'ensi waliwo maapu yaffe eri awo olaba amambuka ga Africa wena walaba green agamba gonna gwelaba gonna Abasiraamu bawamba mu byafaayo Abasiraamu baava eno ewaabwe eno mu ntalo ze bayita jihads emyaka mingi emabega ennyo ne bagenda nga bawamba wonna walaba wali green olwaleero abantu abali mu mawanga ago Libya, Egypt balinga Abawarabu naye nga amazima gali nti abantu abaalimu abasookera ddala baali baddugavu nga ggwe kakati abantu abo baalagawa Abasiraamu babatta bwe babatta ne bajja ne bagenda nga bagenda bazaala manyi bo bazaala nnyo musajja omwana abakazi 8 si bwe kiri kakati gwe bala abaana bazadde babazadde abaana bana buli mukyala olusi bazaala n'omukaaga bo tebafaayo oba basomye oba tebasomye bazaala buzaazi era ye polisi gyebakozesa era olunaku olwaleero amawanga aga Bulaaya Britain, Belgium, Norway n'amalala gali mu kabenje lwaki abo abasajja n'abazungu bagendedde bo bagenda bakka wansi mu bungi agamba enjogedde Norway, Portugal, Norway n'amalala bagenda bakka wansi mu bungi bwabwe naye nga Abasiraamu bwe basenza bagenda waggulu kitegeeza ki nti bano bajja kutuukikisa nabakopi baggweewo naye nga bano bakola ki beyongera bweyongeza obungi kakati Abasiraamu bano ng'otugambye nti bujjudde obulimba bo batu bwe bakola maapu eyo
olaba ensona eziri mu green waliwo kiragala wano olaba kiragala yenna bonna Busiramu ne bambuka waggulu nga walabi waggulu eyo Afghanistan bonna abo Pakistan n'abalala India ne waggulu eyo yonna. Of course kati kino tebakulaze mawanga g'aba Faransa, Germany, biki Spain naye nga Abasiraamu naye yonna baliddeyo kumpi olunaku olwaleero. Naye kasooka njogere si ku Basiraamu bokka naye obulimba bungi nnyo. Katugembe okugezesa tulina obulimba munonoza ebika ne bagamba tobuukaawo kubanga waliwo kino ne kiri. Abamu kumwe baatugamba ekiro tosala njala ani era kiwuliddeko ne bagamba ekiro toyeranga tokwata luweeyo kiro naye aga amateeka bagajja luddawa bonna bulimba obuli munono ebyo bika bye tuvaamu. Abalala ne bagamba nti toyinza kugaggawala nga tobbye ani era kiwuliddeko temukiwulyangako bannange bo bagamba toyinza gaggawala nga tobbye n'ekyo kya bulimba osobola okugaggawala nga tobbye. Amiina musonyiwa okugera kyo naye kankyogere nti bw'osanga olwaleero oyinza okuba nti ndi mubbi naye nga siri mubbi. Kubanga Mukama ampadde omukisa nvuga kati emmotoka nnungi kituufu neweswe nawo walungi goge maaso naye siri mubbi nkoze emyaka mingi nammwe abammwe muli bangi abalala temusaba emmotoka eziri wabweru ezo olowooza babbi nedda. Kati bonna bulimba nno toyinza kugaggawala nga tobbye ekyo si kituufu. Ne batugamba nti omanyi abaddugavu bonna tebategeera bulungi obwongo tebutoola ategeera ye muzungu yekka era olwanga nakkala nga yakyeruppe yalimu amagezi agategeera. Obwo bulimba osanga abaddugavu ng'amagezi tukola gamba nti nange ndi muddugavu naye obwongo bukola kiddemu okyogere ndi muddugavu naye obwongo bukola. Era osanga abazungu nga tebatoola tebabalimbalimba nti bonna abagezi baliyo nga bafere nabo babbi. Mukyala wange ate atambula nnyo okunsingako naye akugamba nti otuuka mu Amerika n'osanga abazungu nga tebalina mmere yakulya nga bagayaavu tebaagala kukola bali mu njaga bavuuka mizo z'ongoto bwe batyo. Kati bakulimba ne bati buli muzungu era alina mugezigezi obwo bulimba. Ne bagamba nti buli muddugavu yenna omuddugavu ye musiru naye omuzungu mugezi. Era oluusi ogenda mu dduuka nga muli bantu babiri omuddugavu n'omuzungu basobola kuweereza muzungu. Obwo bulimba. Waliwo kizibwe wange musajja mugezi ddala yakola statistics mu Luganda mu nsasire simanyi bwakyogera naye n'agenda ng'akula kakati lumu ne bamutwala agenda akolere mu Britain mu Bungereza. Kati batuuka e Bungereza kwaye n'omulimu mulungi n'agenda mu supermarket okugula ebintu yagula ebintu babiwulirako ddala. Kati bwatuuka mu dduuka amaze okufuna ebintu bye biri kagaali najjo ATM tufuna tumanyi ATM cards kasura ne tuzimu ATM. Aha. Kakati bane kanisa twala muvemu omuntu obebyo kuddawo okwegiza mabega twala genda mu maaso ffe gye tugenda mugamba nti amiina. Kakati bwawayo ATM omuzungu n'agiteeka mu bwati bw'alaba ssente ziriko atenza kukikiriza nti omuddugavu aba ne ssente bwe zityo. Manyi omuzungu kye yakola anayakuba omulunguja bwati akubira poliisi ono mubbi. Kati kizibu wange n'amulaba n'amugamba olowooza ndi mubbi? N'amugamba kati bw'oba olowooza nti ndi mubbi kankuwe n'eyokubiri. N'aggyayo kaadi eyokubiri. Kati poliisi egenda okujja kuba bakkiriza kasi bamugamba nti omuddugavu poliisi eyangwa mangu bamanyi nti abaddugavu n'ababbi ekirala kituufu.
bagenda okukebera omusajja ng'omusajja njasa biggu era poliisi ne yeetonda. Kikyengamba nti nno buno bonna bulimba nti abaddugavu tebalina kye bakola. Ebintu ebivumbiddwa mu nsi muno ebisinga obungi abazungu bagamba babikoze naye nga balimba. Bingi abaddugavu bye bavumbudde ne bakugamba nti simanyi Captain Luganda yavumbula Lake Victoria oba Livingstone. Yagivumbula ate fe abaddugavu twaliwo nga tugiraba tusula n'abali wenyini tuvuba namu biki byoba ovumbudde. Bulimba oyo y'omwoyo w'obulimba gwe twogerako olwaleero. Kati bagamba nti buli muntu yagenda yenayina tetumanyi kukola tuli bagayaavu. Bannakenya tebamanyi okukola. Ani yakugamba n'osanga omusajja wa bodaboda yeetisse ensawo z'ebijanjalo 3 ku booda n'ogamba nti omusajja wayina olulembe nti si mukozi. Obulimba bwa sitaani. Tuli bakozi, tuli basajja bantuyo na bakazi bantuyo, tetuli bagayaavu. Ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga muno ne bagamba nti nno bino bituufu naye nga si bituufu. Abamu ku ffe batugamba nga tukyakula gwe tolivaamu kantu. Obwo bulimba. Olwaleero tuli basajja njasa biggu. Mwe balimu n'abakyala tebagamba ebintu ebyo yigo olivaamu kaki bajojomya. Olwaleero tuli basajja n'abakyala bwe tuyimirira tulina ne Yesu ali mu ffe. Bonna obwo bulimba. Kakati kaŋŋambe bwe nti Obusiraamu kanzire ku Busiraamu. Obusiraamu bulimba. Ddiini ya bulimba. Abasiraamu bagamba nti Isimayiri yali omwana w'ekisuubizo. Naye mazima gali nti si ye yali Isaaka. Olwo obulimba bwabwe. Ne batugamba nti kabaka Dawudi yali kabaka. Naye tebatugamba bwakabaka ki bwe yali afuga. Bwe bagamba mu Qur'ani yaabwe. Era ne bagamba nti Yesu ono yali nabbi bunnabbi. Si mulokole, si mulokozi. Obwo nabwo bulimba. Yesu Kristo Isa Masiya, kwata Isa Masiya mulokozi. Wawo nabbi naye muki? Yesu lwaki tuli ki? Balokole. Kama nti amina. Obwo nabwo bulimba. Ne bagamba abayisa bagamba nti Bayibuli kitabo si kituufu. Kirimu ebyakyusibwakyusibwa. Obwo bukuusa. Ate bo ne bagamba nti Qur'ani yaffe ye ntuufu. Ani yakugamba? Qur'ani ejjudde obulimba, mulimu obutuufu naye ng'ebisinga obungi bya bulimba. Obuyisiraamu ddiini ya bulimba. Bo bagamba nti Katonda tayinza kumala gakulokola bulokozi bw'atyo batuwaddeyo saddaaka yonna. Olina okubaawo kyokola oba n'okola ne weesibya oba n'obaako kyokola ndi Mukama nakakusaasire. Naye ng'ate obulokozi bwa bwereere. Twalokolebwa lwa kisa. Yesu yafa ku musaalaba e Gologoosa n'atulokola. Gwe nange olwaleero oyitibwa mulokole kubanga Kristo yafiirira ku musaalaba. Era obulokozi tubutwala bwa bwereere tebuliko nsimbi. Naye abasiraamu bagamba olina okukolako kyokola olyoke Mukama akulokole. Abasiraamu bagamba nti bw'oba oyagala emikisa genda ku malaalo. Oba tuba bagamba ekyo kya bulimba. Bo bakkiriza nti no omuntu aba amaze okufa olaba afuuse munnabbi omukulu ayinza okukwata emikisa. Yesu lwaki Abayisiraamu mubegendereze nnyo okubagenda ku malaalo ne bakola ebintu bingi nnyo ebitali bya butuukirivu mu ngeri nnyingi. Abasiraamu bagamba nti buli Muyudaaya yenna mubi, kitali kituufu. Abayudaaya baana ba Katonda. Abasiraamu bagamba Yesu Kristo teyafa era teyazuukira. Bagamba nedda mutulimbalimba. Amazima gali nti Yesu Kristo yali mulamu, n'akubibwa, n'afa, n'aziikibwa, lunaku olwokusatu n'ava mu bafu. Owaffe si mufu, owaffe mulamu. Mpozi omufu ye Muhammad, oyo ye mufu. Tirika amuvaamu nakaakana. Ali muntani. N'okuvuma bwonna bwamenyeka ddala.
ne batugamba nti no abayisa bagamba ffe eddiini yaffe ya mirembe. Ekyo si kituufu. Mbalaze maapu ya Africa bwe bawamba amawanga gonna ago nga batta bussi mu jihadi. Musome history mwebiri. Ekyo si kituufu wadde n'akatono. Eddiini yaabwe yakulwana kuyiwa musaayi. Ettale eziri mu Israel olwaleero ba ICC, ba Hezbollah, ba Hamas kuyiwa musaayi. Bo basi balwanyi. Era bwe olutalo omusiramu gwe mwepankeko ajja kugira ekiso mu Baghdad awala nnyo. Ne babalimbalima nti omanyi bw'obeera wali mu Isiramu n'omala otta omuyudaaya oba omukristaayo nawe ne bakutta nti ye bw'afa batuuka mu ggulu bamuwa abawala embeerera 10 nga bakyala. Lies. Bulimba. Temukkiriza bulimba obwo. Obudde bukeeta nsokozirukako. Naye kino nakyo kantukire nti nno amadiini mangi getuwulira ga bulimba. Agamu ku go Hinduism, ag'abayindi, Krishna, Yoga, Buddhism, Christian Science, Secularism, n'abakatoliki nabo balimba, n'abasevensi nabo balimba, ababaayi nabo balimba, ge mazima. Bonna obwo bujjudde obulimba mpaka akafaananyi ako. Mulaba akafaananyi ako. Bano basajja battu bo bahindu. Omubalengera mulaba beetiza agantuntu agalevu gonna gayiikayiika nenga bulimba. Bo balowooza bali kumulama nenga sitaani abadyekadyeka n'abalimbira ddala. Naye Mukama atukoowoola gwe nange tumanye amazima. Olunaku olwo lwenjogerera kumpi amadiini 878 agali mu nsi muno ga bulimba. Bayibuli yokka yentuufu, ne Kristo Yesu yekka ye mutuufu, yagamba nze kkubo n'amazima n'obulamu. Teriyo nabbi yali ayogera ekigambo kintu ekyo nagamba nti ye mazima, kubanga tebusiba amazima tebakyogerako. Kristo Yesu ye w'amazima. Kakati katubuuze ekibuuzo ekirala. Obulimba bwo buva luddawa? Obulimba buva eri sitaani n'emizimu n'abo abantu abaweereza sitaani. Mumuva obulimba. Sitaani yavaako obulimba obuli ku nsi kuno bwonna. Njala tugende mu byawandiikibwa Yokaana 8. Sinafuna Bayibuli ya Luganda kusasimu naye nja kufuna kama mwesigwa. Oba Mukama akutekeyo mulyo Bayibuli naye mugulire Bayibuli ya Luganda. Yokaana 8. Yokaana essula y'omunaana tugende wamu ffenna oli wa 42. Bw'oba tusegamba nti amiina. Tobeera mugayaafu, tulya lutimbe lulungi naye sagala olumanyirize nnyo kubanga ojja kulemalirayo. Yokaana 8 essula 42 lugambye nti Yesu n'abagamba nti singa Katonda ye kitammwe, n'abagamba nti singa Katonda ye kitammwe mwandinjagadde nze kubanga nava eri Katonda nenjija, so sajja ku lwange nzekka naye oyo ye yantuma. Kiki ekibalobedde okutegeera enjogera yange kubanga temuyinza kuwulira kigambo kyange? Mmwe sani Mukama yayogera wano, mmwe muli ba kitammwe. Yaani kitammwe? Ye Setaani. Era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye musi, so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegali mu ye. Bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era kitaawe w'obulimba. Naye kubanga njogera amazima temunzikiririza.
Bayibuli egambye nti Sitaani ye kitaawe w'obulimba. Era ye bw'aba ayogedde eby'obulimba aba ayogedde ebyo ye ebimuvaamu. Era Sitaani olunaku olwaleero alimbye Abayisiraamu bangi okuva kumpi biliyoni emu mu obukadde 8 bonna abalimbye. Lwaki? Ye mulimba. Era ye bw'ayogera ekyobulimba aba ayogedde ye kinyini kyali kuba ye mulimba. Sitaani mulimba, talina mazima mu ye. Naye Kristo Yesu yagamba ye ekkubo n'amazima n'obulamu. Naye Sitaani ye mulimba. Kyeva ngamba nti amazima gonna agali ku nsi kuno oba gamanyiddwa gava eri Katonda. Naye buli bulimba bwonna gye bali bwenkana buva wa Sitaani, kubanga ye mulimba. Kakati mu byawandiikibwa Sitaani yeeriisa enkuuli gy'atandikira. Olubereberye 3 ennyiriri esooka 5 Sitaani yadyekadyeka n'alimbalimba bazadde baffe abaasooka Adamu ne Kaawa. N'abalimbalimba namuli ku kibala onamuliddeko mujja kufuka nga Katonda. Bambi ne bakagwa. Mu bulimbalimba obwo mwe mwava okubonaabona kw'ensi eno, kubanga Sitaani mulimba. Naye bwe tumala okulokoka tudde mu mazima tuddeyo ku nteekateeka y'obwakatonda eyerina okubeera mu lubereberye. Era okuva awo tutambulira mu mazima ago ne gatufuula ab'eddembe. Bayibuli kyeba etugamba mulimanya amazima, n'amazima gemme gali bakola batya? Gali bafuula ab'eddembe. Olwaleero ensi ebonaabona olw'obulimba obwo. Ekanveyo mangu eyo nkomewo wano maaso. Tuyinza okugamba jjajjaffe Adamu ne Eva baakagwa Sitaani n'abalimbalimba. Weewaawo kituufu. Naye amazima gali nti gwe naawe nange olwaleero naffe Sitaani tukkiriza atulimbelimbe. Tetuyinza kunenya Adamu ne Eva nga naffe tuli wano tutudde. Lwaki? Kuba naffe twakigwamu. Kuffe tukoze ebintu bingi eby'obulimbalimba. Naye Mukama atukowoola tuveeyo twaŋŋange omwoyo guno ogw'obulimba tudde eri Kristo Yesu Mukama waffe. Omusajja Yosefu baganda be bajjula ekko n'obujja nga bagamba nti kitaabwe bo tabaagalira ddala. Kyekyavaamu ne bamutunda ng'omuddu. Naye ng'ekyakozesa ekyo bulimba. Kitaabwe owa Yosefu bonna abaana be yali abagala 12. Naye nga bo bagamba batya, oli asinga kwagala oli olutagwa. Bannange tebiri mu famire zaffe ebintu bino. N'ogamba oli basinga okwagala tebanjagala. Oluusi si kituufu. Mukama atuyambudde ku mazima. Era omwoyo n'obulimba tumwaŋŋange tumwangulire ddala. Ekyokusatu, Yesu yatukugira oba yatulabula nti mu nnaku ez'oluvannyuma ejja kubeerayo bannabbi ab'obulimba. Olwaleero bannabbi b'obulimba basukkulumye era bayitiridde. Sitaani nga bwe yali ne kakana era bw'ali akyalimbalimba, akyakema, atuwa ebitali bya butuukirivu, kuba mu byo akutega ng'eddobo n'akufuula omulyo gwe. Omuntu alimbiddwa akola ebitandikoleddwa nga looza byakola bye bituufu naye nga si bituufu. Kati gw'oluganda oteekwa okubeera nga ekigambo kya Katonda kikuli ku mutima ng'omanye amazima. Naye abooluganda tuli bagayaavu nnyo okusoma Bayibuli. Tusobola okuba naggamba tetusaba, tetusiiba, tetusoma Bayibuli zaffe. Golooza sano onomusobola okumwaŋŋanga. Jjukira Sitaani alina obumanyirivu myaka 6. Kakati gwe pakapanga tosoma Bayibuli, tosiibye, oli awo bw'otyo kitengejja. Omanyi kitengejja kibeera
kibeera nga kikoola naye nga kibeera ku mazzi bwekiti ate nga kigazi nga ttimpa naye kyo amazzi gagenda nakyo gyekigenda naye kano kiseeyeeya kibeera bwekityo tekirinaamu nsa. Oluganda tubeera nga kitengejja. Mukama atukoola tubeere n'amazima. Amazima gali mu Kristo Yesu. Era amazima ago Mukama gayala gwe nange tutambuliremu. Olwaleero nga bwe njogeddeko obulimba bungi. Tunulira emikutu egikozesebwa. Zino zonna zina radio z'abazungu zimi BBC, Al Jazeera. Ebimu ku byo boogera si bituufu. Balimbalimba ne badyekadyeka. WhatsApp zetubeerako ezimu ku zo nazo si ntuufu. Gw'olaba bulabi n'oseka naye nga by'osekera tebiriimu nsa. Bubbi bulimba. Twali wano juzi mu COVID. Nga tugamba nti COVID kawuka ne kata n'abantu bangi ddala. Naye nga amazima gali nti COVID tebwali bulwadde it was a natural disease. Bakola bukozi. Era abantu ne bafa bangi ne bwali bulimba. Obulimba obwo bugendera mu maaso mu ngeri nnyingi nnyo. Oluusi n'obujjanjabi bwe tuyitamu oluusi nabwe tubeera bwa mazima. Abamu ku bo bakola studies oba ne bakola research naye nga emabega okukola research ezo si kuyamba bantu naye bulimba banoonya ssente. Nagamba wano mu kivulu bituni 10 abakyala 6 bonna balwadde basiriimu. Kati mutuwe ssente ebitaliiyo. Bonna obwo bulimba. Eriyo obufumbo obumu nga ensibuko yaabwo oba omusingi gwe buyimiridde gwa bulimba. Mwana muwala yagamba omusajja nze ndi muwala mbeerera anti naawe ndaba bwennyirira naye ngeri eri abaana 3 bulimba. Abasajja anti omanyi motoka tugira beri ya bulu emotoka yange nze mukama wuuli yebadde ankwira essimu. Obufumbo obwo beera ku bulimba bunayimirira butya. Kakati mu budde obusigaddeyo buno tuyinza tutya okwaŋŋanga omuzimu guno ogw'obulimba? Kisooka lokoka. Bw'oba walokoka nyweza obulokozi. Teri kudda mabega. Tugenda mu maaso. Era bw'obanga wagamba nti Kristo Yesu nze nja kubeera mulokole, nja kubeera omudduwo, teri kudda mabega. Era kino kankyogere bwe nti bw'omala okulokoka oba osaze eddiiro ngoze ku sayidi eno bwe nti bw'omala okusala sayidi eno olaba ofuusa omulabe wa sitaani. Kakati buli tusaba tukuba sitaani ne tusiiba ne tumuzingazinga komala odda gy'ali ojja kubeera mu buzibu. Tunywerere gye twagenda gamba nti amiina. Nywerera gye walokokera, nywerere wa Kristo Yesu. Kubanga bw'onaddayo eri agenda kuba akumenya emba ate ogende mu geyeena. Tunywere. Abamu kuffe tuli awo batira batya in between. Naga. Aganaga. Mukama atusasira. Ani musasira. Naye kugamba oli awo bwotyo oli mulokole eno leero kisinziira embe. Oluganda bw'oba walokoka lokoka. Ffe ng'ekkanisa twasalawo bw'obanga walokoka tetudda mabega. Tetuddamu kaluma nnimi. Tugenda bugenzi mu maaso osookera ddala. Ekyokubiri nyweza amazima. Era obeere ng'amazima ogategeerya ddala bulungi. Beera mumanyi. Tobeeraawo anti simanyi bulungi. Beera mumanyi. Bw'otabeera mumanyi
bajja kulyawo ogende mu geyeena ate mugenda ogenda wekka nzijja kuwerekera kusigenda mu geyeena. Ine kanisa tugamba nga tumaze okukola buli kimu kyonna tuzimbye kanisa ennungi twambadde engate ennungi tuguze amataka biki enkomerero ya byonna ggulu. Mbere tujja kuleka wano wansi tubyetaaga ebimuli ebirungi. Tubaza Mukama nti antwekyo wakoze bulungi ebimuli byaffe birabika bulungi natukere kumugala anti administrator okay you're looking nice. Naye bino byonna kusigala wano tukole ki tugende mu ggulu. Era ekkanisa njala nnyo kibayingire mu byonna nti tuli wano kaseera katono nnyo naye enkomerero ya byonna ggulu. Tugenda mu geyeena. Lwaki ogendayo? Yogenda wasitaani na mizimu gye. Ekyokusatu beera omukiise wa Mukama ku lw'amazima. Buli w'obeera beera omukiise. Beera omukiise wa Mukama eri amaka gy'ova, ennyumba w'osula, ekika ky'ovaamu. Bw'obeera nga gweyeebuzibwako ku bintu eby'amazima tebaddawo okubuuza wano tunaabuuza bana ni ali wano naye nga wooli abakulaba naye nga tebakulaba waate. Beera yeebuzibwako ebyawandiikwa bigamba bitya, Mukama ye agamba atya. Kino si kya myaka munne myaka mingi oba ni mukyalo oba ni mukazi. Beera omukazi w'omusajja ng'oli muggumivu ddala nga weebuzibwako kintu ekino eky'amazima. Nga maliriza, bulimba ki obusingayo obunene mu byonna? Obulimba obusingayo obunene mu byonna ng'ogyeko bino ebyekika by'abakyala biki? Kwe kubeera nti Sitaani akugamba tokkiriza mu Yesu okubeera omulokozi wo. Bwe busingayo. Kubanga bw'omala okwetika awo geyeena. It's the biggest lie. Ne Mukama atukowoola tubeere abakazi n'abasajja ab'amazima. Mu lusuku lwa Adeni tulaba nti Sitaani yalimbalimba bakadde baffe Adamu ne Eva. Era ekyabaviiramu baagobebwa mu lusuku olulungi ennyo. Mukama atukowoola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja ab'amazima. Ennaku ez'oluvannyuma omwoyo ono w'obulimba agenda kweyongera era amaze okweyongera. Twetegeke bannange, obulimba bugenda kweyongera naye n'amazima gagenda kweyongera. Gamba nti amiina. Ate nga agatwala gwe kibya Mukama kyagenda okukozesa amazima ga Katonda. Mukama atukoola bannange tuyimirire ku mazima gano. Era ono mulabe ow'obulimba alimbye Abayisiraamu. Mukama atya tubuulire enjiri nti Abasiraamu bambi Mukama abataggulule gwa Sitaani gy'abasibye. Kyalo ovunammeko wansi ogalewo ne ku maaso go zibiriza katono nnyo. Weebaze Mukama n'ekigambo kino. Genda mu maaso Luganda, Mukama omwebaze olw'amolegano g'owulidde, ekigambo ky'owulidde. Mukama genda maaso omwebaze. Mukama genda maaso omwebaze olw'ekigambo kino. Mukama mwebaze oluganda. Mukama mwebaze. Sibawulira bulungi naye twebaze Mukama n'ekigambo kino. Haleluya. 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 Nja kubasaba tumire ku magulu gaffe kati tukyazibiriza amaaso gaffe tugenda kusaba dakika 2-3. Gamba nti Mukama musabe akuyambe obeere nga weesiba olukoba olw'amazima mu kiwato kyo, nti obeere mukazi n'omusajja ow'amazima. Gwe muli kimu kyokola oleke okuyitikanga obulimba bwa Sitaani. Genda maaso. Mukama mugambe. Mukama mugambe oribuzo. Mukama tunyweza amazima, amazima ga Bayibuli, amazima g'ekigambo kya Katonda, amazima ga Kristo Yesu. Mukama tuyambe mu linnya lya Yesu Kristo tubeere abakazi n'abasajja ab'amazima, nga amazima tegatuba mu kiwato,
amazima tekatuva ku nnimi zaffe tubeere b'amazima tulekerawo okulimba kubanga bwe tulimba tuba basitaani naye Mukama tunyweze mu mazima g'obutuukirivu. Haleluya. Genda mu maaso njala osabe Mukama nti Abasiraamu mwezi gwa Ramadani abajjeko omwoyo w'obulimba amwambule babeere nga bayisa bategeera amazima ag'enjiri ya Kristo Yesu balokoke amokuba baganda bo mikwano gyo saba Mukama Abasiraamu abalokole kuba Mukama tayagala bagende mu Keyeena. Mukama ayagala buli Musiraamu yenna adere Kristo Yesu. Rabasema Mukama tukoola Yesu nti Mukama gwe owekisa kingi Yesu Abasiraamu Mukama bajjeeko omwoyo w'obulimba Mukama bajjeeko ebibambadde bya sitaani omubi naye bamanye amazima g'obwa Katonda bakukkirize ng'omulokozi waabwe babeere Mukama nga bakwagala. Ayi Mukama gwe Katonda ow'amazima yagamba nti nze kubona amazima n'obulamu. Mukama bayamba abaddu bo Yesu bakumanye bakutegere Yesu. Era Mukama tukwata Abasiraamu bonna abenkana kata biliyoni namba mu obukadde 8 Mukama balokole abali mu Uganda abali wano e Kampala abali e Masaka abali e Mbarara abali e Mbale abali e Soroti abali e Kotido abali e Lira Mukama balokole taata. Abasiraamu Mukama bali e Tooro abali e Busoga Mukama balokole bonna abali yonna Mukama eyo Kotido Mukama balokole Abayisiraamu abali e Mukono abali e Luweero Mukama balokole taata abali ku bizinga lokola Mukama Abasiraamu abali e Bunyoro abali yonna Mukama Mukama Kasese Mukama balokole taata bakumanye ng'omulokozi waabwe bakwagala abali Arua abali Eggulu abali Lira Mukama abali Kotido Mukama abali Teso Mukama balokole Yesu. Abasiraamu Mukama abali mu Kenya abali e Zambia abali e Tanzania Mukama lokola Abayisiraamu Yesu abali e Morocco ne Libya ne Egypt Mukama abali Mukama e Nigeria Mukama balokole bakumanye ng'omulokozi waabwe abali South Africa Zimbabwe Mukama abali Namibia Mukama Mozambique balokole taata abali Chad Mukama batuukirire Yesu. Mukama tukoola taata Mukama tukwebaza kubanga gwawulya essala zaffe. Era Mukama asaba nti omwoyo w'obulimba ono njagala ogende mu nsi y'omwoyo dakiika 2 yokka kutula mu maka gawe kutula genda maaso kutula menya buli mwoyo w'obulimba ali mu kika kyammwe nti mmwe temugaggawala mmwe temusoma mwabo mmwe tebafumbirwa oba mazima kutula Luganda genda maaso kutula menya mbote basoma tafuna degree ani yagamba mutebaka ku motoka nnungi genda menya kutula menya ribotori baye rimo sokomo sabeberima Mukama tuwakanya omwoyo n'obulimba mbusimanyi waffe tebakola kino Mukama tukwakanya rikabaseribo omwoyo w'obulimba obunanfuusi mutemukulakulana mutebafumbirwa mutebazaala mutebasukka myaka 6 tukutula obulimba bw'Abasiraani tugaana mu Yesu Kristo mutebafuna mirimu mutemutokola kino kirungi tuwakanya Mukama omwoyo n'obulimba tukutula ramasaka mezemenimo sabebene kabulimo solire ramakazama mayere babuya magaserimo Lord our God. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi Mukama tukusinza kubanga osobola oli w'amaanyi Yesu teri Mukama n'omwakwenkana Mukama tukwebaza Yesu kubera Yesu mungalo ez'amaanyi ennyo olw'ekigambo kye twongera okwebaza Mukama olw'ekigambo ekyo kye tubulidde.